abalala ababbi abadde babagalidde ebijambiya n'embazzi bazinze ekyalo mu tawuni kanso y'Egombe mu disitulikiti eyo ey'e Butambala baliko omutuuze gwe batemye. Omusasi waffe Patrick Serugo kagatuwe. Bino bibadde ku kyalo Bugoye mu tawuni kanso y'Egombe mu Butambala akusanga mwende ez'ekiro ekikeesezza olwaleero ekibinja ky'ababbi bwe bazinze ekyalo ekyo nti nga buli omu akutte ejjambiya empagala obulungi, embazzi, emiggo n'ebyuma ebimenya enzigi ne batandika okukanda abatuuze ssente enkalu wamu n'essimu ez'omu ngalo. Mu bamu ku be bazinze bebenju y'omugenzi Haji Yusuf Mukasa e Bugoye nga bano basuze bweru nga bafumba nga beetegekera dduwa y'omugenzi oyo egenda okubeerawo olwaleero. Era ababbi batuuse mu maka ago ne balagira buli omu abawe essimu ne ssente enkalu, ate bakira buli abakwasa essimu nti nga bamulagira abawe ennamba y'ekyama oba ppini basobole okuggyako ssente. Era bakira balabula yenna agezaako okwesigiriza nti badde bajja kumutema. Era awo bavuddewo n'essimu ze mu ngalo 11 n'ensimbi enkalu emitwalo 18. Era omu ku baana b'enju eyo Mariam Nabukeera ow'Endejje Kanaaba agambye nti balabyeko abavubuka 3 naye nga kirabika badde bangiko. Abasajja bazze ne batuyingira babadde 3 ne batandika okutukanda ssente n'amasimu, babadde n'ebijambiya, babadde n'enkumbi n'embazzi n'emiyini, batandika okutukanda ssente nga bagamba bagenda tutema. Era ne batulemerako naye babadde baagala. Ababbi bwe bavudde awo bagenze mu maka g'abatuuze abalala nga batemye omwami ategeese ko limu lyokka eryansawo emu n'afuna ebisago oluvannyuma lw'omwami eyo okugezaako okugaana okubawa ssente. Omwami wa Kabaka w'Egomba lya Ssaabagabo Kibibi Butambala Manisuru Ngudde Kirumira nga naye mutuuze ku kyalo Bugoye Butambala avumiridde abavubuka abataagala kukola ne balowooleza mu by'okubba. Naye nkubiriza abavubuka n'abazadde kumanya abaana baabwe bayingira bakyowaka beeyisa batya bakola emirimu naye osinkana abaana nga tebalina mirimu gye bakola bali ku kyalo baleereeta abo bennyini be baleeta bannabo okuva ewalala ne bajja ne batabaala ebyalo okuleeta ensasabbi. Kyokka poliisi y'Ekibibi Butambala etutte embweko ng'olusu n'esibira mu nju y'omutuuze omu n'etuula ku mukeeka mu ddiiro. Olwo poliisi n'ekwata omuvubuka enzaalwa mu maka ago ategeeseko limu lyokka eryankaada. Mu ssaza Kyaddono nate omusumba w'essaza ly'e Masaka era pulezidenti wa Caritas Uganda kitaffe Severus Jumba akubiriza bannayuganda bakomye okuzaala abaana be batasobola kulabirira nga balowooza nti abazungu bajja kubayamba. Omusumba Jumba asinzidde ku Hotel Africana wano mu Kampala mu kiro ekikeesezza leero abadde yeetabye ku kyeggulo ekyategekeddwa Caritas n'ekigendererwa ekyokusonda ensimbi ez'okuyambako abaana abatalina mwasirizi abalabirirwa ekitongole ekyo ekya Caritas. Kirungi era twetaaga abaana eggwanga lyo tirinajjula nzikiriza bwentyo naye abaana abo ng'obazadde obalabirire. Situkyayinza kulowooza nga bwe bagamba nti obwana bw'enkoko bukulira mu ssanja, obwana bw'abantu bugunjulwa. Buli muntu azaala abaana ate afeeyo okubagunjula. Tozaala abaana balibeera kizibu ku ggwe ate ne community yonna oba n'eggwanga lyonna. Ekibiina ki Caritas kiweerera n'okuwa ebyetaago eri abaana abatalina mwasiriza abali eyo mu 10,000 okwetooloola Uganda yonna. Ekyeggulo kyagenze okuggwanga ensimbi ezasoba mu 9 ze zaakuŋŋaanyiziddwa mu mpeke zaakuŋŋaanyiziddwa zabadde obukadde 25, ensuubizo obukadde 65. Era omusumba Jumba we yasinzidde n'akunga abantu ab'omutima ogulumirwa bongere okuwaayo. Tukoowoola abantu bonna bannayuganda b'omutima omulungi ku katono k'olina koba otoolako odduukirire. Waliwo engeri gy'osobola okuyambamu emitwalo 6 ng'ogiwaddeyo omwaka. Buli munnayuganda betufuna emiliyoni emu y'abantu abawadde emitwalo 6. Kireza nti tuba tufunye obukadde 6 obwetaagibwa ku budde buno pulogulaamu eno nga yakatandika. Banki ya Centenary yawaddeyo obukadde 5 ekitongole kya Kabaka eky'obukadde obukadde 2 Nsambya Hospital Training School akadde kamu n'abalala. Wano ssente wa boodi ya bukadde Dr. Beni Muyinza Sekamate yasinzidde n'asaba abantu okuweerera abaana abalenzi kubanga be bayimirizaawo ensi eno. Mu ssaza Gomba gombola y'ekifampa mu disitulikiti y'Egomba yisize enguudo ezisukka 6 ezigenda okukolebwa mu muhaka gw'ebyensimbi ogujja. Oluvannyuma lwa disitulikiti y'Egomba
okujja enta mu by'okulima enguudo ezimu ze yali alina okukola. Ssente wa ggombolola y'Ekifampa Ssebwami Christopher agambye nti oluvannyuma lwa ggombolola eyo obutaba na nsimbi zikola nguudo, olukiiko lwa disitulikiti ey'Egomba kaakano lwasalawo okutikkula ku ggombolola eyo omugugu ogw'okukola enguudo ezimu nti kyokka kaakano ate disitulikiti yeefukuludde tegenda kuzikola. Ssentebe oyo Ssebwami okwogera bino abadde yeebaza abatuuze ku byalo Kawuula B mu luka gw'Ekisozi B abaakoze bulungi bwansi ku luguudo oluyita ku kyalo kyabwe olujjudde enkonge n'empompogoma. Abatuuze b'e Kawuula bakulembeddwamu omutongole w'ekyalo ekyo Ssentongo Wilson nga bagamba ti enguudo zaabwe ziri mu mbeera mbi nnyo era mu kukola bulungi bwansi basabye eggombolola y'Ekifampa ebatwalire kalakita waakiri bakole ku nguudo z'omu kitundu. Saba chairman WLC tuli Kifampa sabu kaunti otuyambe otunoonyeze ku tractor otusakire tusobole nga tuzibikira ebinnya ebisobodde okulema. Mu kwanukula abatuuze Ssebwami agambye nti enguudo abatuuze zibeemulugunyaako omuli n'olwo lwe bakoze ku bulungi bwansi olukiiko lwa ggombolola lwazitadde mu mbalya y'omwaka ogujja nga zigenda kukolebwa. Twamaze okuliteeka mu bageti yaffe eya financial year eddako tugenda kuliisa mu tractor tulikolokote okuva tugenda kuligira ddala mu tawuni e Kawuula tulitwale ligende liyite Mbaseruntaga ligende ligweddeko kuliva ekijojo olw'ekijojo oluva e Maddu okudda e Kawuula. Mu ssaza Ssingo omubaka wa Jjajja Muteesaasira nga ye mukulu w'ekika ky'Engo mu ssaza Busujju omusaserdoti Reverend Father Achilles Kalyango Kiwanuka alabudde ku bikula ebitali bya buntu ebyeyongera mu basomesa ebitasiiga kifaananyi kirungi eri abaana be basomesa. Omusasi waffe James Kana Sebuguzi kagatuwe okuva e Busujju. Omubaka wa Jjajja Muteesaasira omusaserdoti era nga ye bwana mukulu w'ekigo kya Uganda Matters Misigi mu ssaza lya Kindamityana Reverend Father Kireewo Kalyango Kiwanuka agambye nti mu biseera biri emabega omusomesa nga ye muntu eyeegombebwa nga ye muntu amanyiddwa ng'ow'amazima kyokka nti ekiseera kituuse ng'abasomesa ate be bakola ebitajjansa. Reverend Father Kalyango anokoddeyo omuze ogw'okubba ebigezo ogweyongera buli lukya mu basomesa ba Uganda kw'ossa n'abasomesa ate abakka ku nsimbi z'abayizi okuzibwebwena. Ono asinzidde ku ssomero lya St. Jude Ejjinja bw'abadde akulembeddemu ekitambiro kya mmisa eky'omukolo ogunzise omwaka gw'ebyensoma 2025 ku ssomero lino n'asaba abasomesa okuddayo ku nnono y'obusomesa emanyiddwa. Naye bano gavumenti yabakwata n'obakwata nga bamu bafa Mityana, Kasanda, Mubende n'ebifo ebirala ne babakwata nga bakwata kamera zino lugalo isaawo genda komawo seereza ne bakuba ebifaananyi ne bazaawo kasiiru ne bokisi ezaalimu ebigezo ne baweereza abazadde n'abaana. Teebereza omukulu w'essomero okubba. Abalala bakwata obusente bw'abaana abaali ab'okutuula P7 bo bwennyini obusente bwe baali. Abakulu b'essomero abamu balya ssente. Ku mukolo gwe gumu omumyuka wa Kasujju owookubiri Ssaalongo Henry Sebalamu kwe yasinzidde okusaba abantu ba Kabaka abagwetabyeko okukuuma obumu mu kiseera kino eky'ebyobufuzi era n'asaba abantu ba Kabaka okwongera okwekebeza naddala abaami okumanya emibiri gyabwe bwe giyimiridde. Nyiri olondewo ono kyayogedde ku lunaku lw'okuva nga 15 gw'osalewo saagala basibo ne bannyabo bitwawule twagala tuyiwe omusaayi kitubakubiriza tube nga tukwata ensonga sematusonga.
you.